This is from Patilla in the danger. Weewaawo nyongera okwanirizaako magarango omulungi ampuliriza ku Fefijeba News Anchor ate nga nawe yakatweyungako ngamba nti nsanyuse okulabagana masubiri nga ate osubscribinga. Yes, amawulire agaliwo si malungi era sikusuubira kuba nti naawe onooba bulungi oluvannyuma lw'ogawulirako. Amawulire gali nti eggwanga lyaffe buli lukya lyongera kubanga ate munange ligwa mu katebe. Wenjogera abalambuzi bagenze mu maaso okubanga ate bakansolinga trips zaabwe abasinga obungi era nga bakugamba nti ebitundu 9 ku 10 be bagenze mu maaso okubanga ate basazaamu trips zaabwe kubanga badda mu ggwanga lya Uganda naye nga kinajjukira nti abalambuzi bano baleeta akasente kayitirivu ddala era nga Uganda byebimu ku ebyo byekyasinza okubanga ate efunamu ssente okusobola okubanga ate eyimirizaawo eggwanga lya Uganda ngamba ebyobulambuzi. Kakati bagenda maaso okubanga ate bakansolinga tikiba kirungi n'akamu n'akatono ddala. Entabwe kevudde ge mateeka amakakali ageekanamye agali ku kisaawe Entebbe airport. Amateeka ko nagenda maaso okubanga ate nga kutuusaako emabega kawo naye nga okuzzaako emabega katono ddala ge mateeka g'okuba nti omuntu yenna vanga ebweru ng'ayingira eggwanga lya Uganda oba bakakukebera covid oba bakugema nti olina kadi raga nti wagema bote bafaayo olina okubanga ate oddamu okeberebwa. Yes, ate jukira results tezimala gafulumirawo day and then ekyo nekigenda maaso okubanga ate kireeta omujjuzo ku kisaawe ky'Entebbe airport. Abantu abavudde ngendo nga bakoye ne batuulaawo nga balinda ekirala ne babategeeza nti balina okubanga basasula $3 buli muntu atengeeze ssente tebazaagala mu cash wabula bazaagala kubanga baziteeka mu banka. Ekyo nakyo nekigenda maaso kubanga ate kikalubiriza abantu. Wenjogera bannansi abenjawulo bagenda maaso kubanga ate balabula bannaabwe nga bapostinga posts ezenjawulo ku mikutu gyabwe emigata abantu nga babategeeza nti temugenda mu Uganda embeera mbi. Bagenda maaso kubanga ate bahandolinga bubi abalambuzi bwe batyo bagenda maaso kubanga ate bakola ki babiwandiika eyo ku Twitter ku Facebook naddala bano abazungu abava mu nsinga America biki ebyo nebifaananako ebityo. Kakati bwetyo bwe tuyimiridde naye ngera mukadde ke kamu batutegeezezza nti ekyennaku kiri nti ate abalala bagenda maaso kubanga besoga eggwanga lya Uganda nga bakozesa borders omuli ey'e Kenya wamu ne South Sudan era nga kigambibwa nti eyo bayingira kyere awatali wadde okukubuuza nti oba results ziriwa mu bufunze ne balaba nga kyebagezaako okutaakiriza tebakitegeera eri wabanga waliwo abayingirira obwerere okitegeera. So nga ate bo aba UWEC bayite aba Uganda Wildlife Conservation Education Center bavudde ne bagenda maaso kubanga ate era bategeeza nti bagenda tandika okugema ensolo omuli goliras, chimpanze, enjovu byonna mu bagenda bigema obulwadde guno omusujja gwa ssenyiga ogwalumba ensi yonna. So essaawa yonna nazo bagenda kubanga batandika okuzitiyula empiso. Awo nga nawo tuvudde wobo abakugu bagenze maaso okubanga ate bakikuba mu stampo ne bakikakasa nti bannayuganda bawerako ddala ebitundu 50 ku buli 100 be bagenda maaso okubanga ate bakozesa entambula ey'ebigere okuva mu maka ewaabwe gye basula okutuuka mu kibuga Kampala okusobola okubanga ate bakakalabya emirimu gyabwe era nga kino kigambibwa nti kyava ku kuba nti ebisale by'entambula byekanamamu olw'embeera ya COVID-19. Abannayuganda basinga obungi abali mu bitundu ebiriraanye Kampala okugeza nga Bwayise Kawempe Gayaza eyo mukono bavaayo nga bakuuta nfudu okutuukira ddala mu kibuga Kampala ate ne bazzaayo bigere ekitali kirungi eri bulamu bwabwe oba oliawo. So nga ate okuddako mu bitundu ebyeryantonde emirimu gyagenze maaso okubanga ate gisanyala oluvannyuma lw'omutuuze yagenze maaso okubanga ate awalampa omunaala gw'amasimu n'abeera nga ate ali eyo waggulu era nga kino kyagenze maaso okubanga kyewuunyisa abatuuze nga tebamanye ntabwe ki yennyini emuviiriddeko kubanga awalampa waggulu eyo ddala. Ekintu ekifaanako bwe kityo kyali kibaddewo ko gye buvuddeko omuvubuka era naye yawalampa wano mu bitundu ebyewa ebya Kampala waawo bw'atyo n'abeera nga abeereyo waggulu wabula nga poliisi yamubembereza n'emugjayo ekiwejjojo n'ebeera nga emutwala ku poliisi. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake bwe batyo bagenze maaso okubanga ate bakyalako wali eri mu kkomera e Luzira balabe ku mbeera ababaka gye balimu okuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Allan Ssewanyana n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya wabula nga mu kuvaayo omukulu nagenze maaso okubanga ate atutegeeza nti si birungi n'akamu n'akatono ddala embeera y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya mbi nnyo nga bw'okiwulira yeetaaga bujjanjabi bw'amaanyi tubeere nga ate twongera okumuteeka mu ssaala.
Ate ye President w'ekibiina kya National Unity Platform yite Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibinja kye awali omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee ne Secretary General omukulu amanyiddwa nga David Louis Bongoya bwe bagenze maaso kubanga ate bakyalirako omukulu amanyiddwa nga Byarugaba William era ng'ono ye jjajja wa NUP ly'erinnya lye baamukazaako naye nga kinajjukira nti omwami ono yali mwami wa kibiina kya NRM nnyo nnyini ddala era nga yakyazibwanga ku radio stations ez'enjawulo nga ayogera nga owa NRM ku nsonga ez'enjawulo wabula nga kati wetwogera y'omu ku abo abagenda maaso kubanga ate bavumirira ebikolwa by'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye ekya NRM mu ddakiika eno ate okuddako esaidi eno omukulu amanyiddwa nga Haji Abudara Kitata yes omuyima wa boda 2010 bwatyo tumujjukira bulungi nnyo nti ono yayimbulwa gye buvuddeko ku bigambibwa okuba nti yalina emmundu mu bukyamu yagenze maaso kubanga ate asiima omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni n'omukulu amanyiddwa nga General Salim Sale akandwanaho ng'agamba nti baamuyamba nnyo era agenze maaso kubanga ate awera enkolokoto n'abategeeza nti akomyewo mu kibuga okusirisa ab'oludda oluvuganya gavumenti era nga wenyini wasinzi nagenda maaso kubanga ate alopera omumyuka w'omukulembeze amanyiddwa nga Jessica Alupo nti alina obukakafu obulaga nti abakulembeze bangi aba NRM bakoze kinene nnyo okutabangula eddembe eryaleetebwa gavumenti eriko yes era mbu nga bangi bwe batuuka mu buyinza bagezaako okwerabira banno abali wansi abagezaako okubanga ate babayimusa waggulu era ng'oyo agenze maaso kubanga ate amusiima olw'ebigambo ebyo ebimuvuddemu. Ate oyo ye nga tumuvuddeko waliwo Omulalu agenze maaso kubanga ate azaalira mu kifulukwa era ng'eyo gy'atera okubanga akasibira gy'atera okuwangalira omwana bw'atyo bw'afaanana omwana mulungi okukamala naye obuzibu bwakumumujjako tebatera kukkiriza kuta baana baabwe ate nga okuddako esaidi eno kinajjukira nti gwaweze omwaka mulamba weddu bukyanga omugenzi Pastor Yiga atuva ku maaso ono yafa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwa October omwaka gwa 2020 era nga yasikirwa mutabani we amanyiddwa nga Pastor Andrew Jengo. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba bawereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752624 247 0752624 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Ate bo bannakatemba okulima Ulana ne Rain be bagenze maaso kubanga ate bakyamula social media oluvannyuma lwa interview emu gye bagenze maaso kubanga ate bayitamuko katona ongera kubanga njikuwako ate oluvannyuma tweyongere mu maaso. Omukulembeze yagamba twegeme batute. Batuma tugenda Kyagulanyi ayogera twegeme Kyagulanyi ati oli agambye omukulembeze. President Museveni. President ani? President Museveni. Kasino nkigamba tokiddangamu bw'olabanga Maulana Ndre toddangamu okwogera eby'ekisimu tunaabasiba munaatuusa Abannayuganda mubeeremu essuubi nti essaawa yonna kintu kibwatuka essaawa yonna eggwanga tuliggula either mu ddembe oba mu ddembe. Omukulembeze yagamba twegeme batute. Era Kyagulanyi ayogera twegeme Kyagulanyi ati oli agambye omukulembeze. President Museveni. President ani? President Museveni. Kasino nkigamba tokiddangamu bw'olabanga Maulana Ndre toddangamu okwogera eby'ekisimu tunaabasiba munaatuusaawa byobadde oyogera. Esther wamu ne Ezekiel abaana ba Mutesasira n'omukyala amanyiddwa nga Juli Birungi bwe batyo bangedde okubanga bavaayo ne bakoowola bannayuganda mwenna mu bakwatireko ku nsonga eno ey'okuba nti babanja ensimbi zaabwe ze baawangula nga bagenze okuyimba wali eri mu East Africa Got Talent mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya era nga babategeezezza nti mwakola kyamaanyi nnyo okubalonda okusobola okuwangula kakati eddoboozi eryo lye mwakozesa lye muba mukozesa okubanga ate mubayambako babeere nga bafuna ensimbi zaabwe yase wabula nga ate y'omukulu
amanyiddwa nga Edlisa Musuza ayitiddewo kaawo n'agenda mu maaso kubanga agamba nti banange obuli bw'enguzi si bulungi n'akamu n'akatono ddala abaana mbasasule ssente zaabwe ate ng'omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador naye kimukwasiza ennaku n'agamba nedda kino tekiri feya abaana mubawe akaabwe ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Jostede ye bw'atyo yavudde n'agenda mu maaso okubaako ka video kaakolawo ku TikTok n'ayongera okubanga ate alaga ba social media in-laws abamugamba nti alumwa okuba nti Prima Kadash takyali mu mikono gye n'abategeeza nti nze nina emirembe gye mutamanyi nako wadde era nafuna essanyu kasita nava mu relationship eyo gye navaayo mbufunze ndi bulungi ebye mulowooza nze sibyende ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Omulangira Suna ye twamulabye bulungi nnyo olunaku lw'okwoseggulo ng'ayolekera wali eri mu ggwanga era South Africa era nga n'olunaku olw'eggulo mwana mulenzi amanyiddwa nga Kaiza naye bw'atyo yalinye endege n'abeera nga agenda mu ggwanga erya South Africa. Ono ba social media in-laws bamwagaliza olugendo olulungi naye nga bagenze mu maaso kubanga bamukomera ne bamutegeeza nti yeefuge kubanga gy'alaze era naye Suna akola ki gy'ali so alina okuba omwegendereza ennyinyini ddala. Omukulu amanyiddwa nga Sipapa bw'atyo naye yagenze mu maaso kubanga ate afuna baby girl mu kiro ekyakeesa olunaku olw'eggulo ne mukyala we bafunye omwana omulala. Jjukira nti gye buvuddeko awo era baali baakafuna omwana kaakati nno golo zinywera kumukumu ate nga olunaku olwaleero omazaalibwa g'omukyala amanyiddwa nga Priscilla Kalibala wabula nga ate omukulu pulezidenti wa Bwaguuga amanyiddwa nga Arthur Kayima yavudde n'agenda maaso kubanga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi era ng'ebimu ku bigambo bye byakozesezza bibadde bwe biti. Ne bw'oliba tolina mane nsigala kuyita hani omulungi kamuwaane era nga gyendi oli kitone banna Bwaguuga bannange mwenna munneegatteko nga tukuza amazaalibwa ga mwana muwala wano ku Bwaguuga tukayitira ka golden child Priscilla Kalibala mama kana kalujwa balungi nsiti ate wamma nga kalina ne waro akabina ndodo banantuuza mu bigambo nenga bannange banna Bwaguuga bannange munneegatteko nga tujaguza amazaalibwa g'omwana wattu Priscilla Kalibala. Happy birthday Priscilla, we love you so much. Era nga ne gye buvuddeko awo yagenda maaso kubanga avaayo ku nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Pastor Manjeri ezibadde nga mu mawulire wano ez'obufumbo bwe n'amutegeeza nti munange gwe ancestor waffe ab'ekizigo twesige twemete tuyimiridde wamu naawe munange ffe bazzukulu bo era tugenda kubanga tukusabira embeera eno gy'ogenda maaso kubanga ate oyitamu ogivunuke oyo ye Kayima. Ate nga olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabaza owa Capital FM yazaalibwa katumwagalize amazaalibwa amalungi ate ng'era mukaddeke kamu omukyala amanyiddwa nga Lilian Mbabaze naye mazaalibwa ge katumwagalize amazaalibwa amalungi ennyo nnyini ddala. Yes, abazaalibwa wanene okufefejera news anchor ngenda kubanga ati nabo mbayitamu katono mbere nga mberekereza. Omukyala amanyiddwa nga Kanyana Fiona Patricia namesake mukwano gwange nfanfe tuvudde wala nkwagaliza amazaalibwa amalungi baby girl, thanks for being a good friend. Kunze munange okoze bingi nnyo mu bulamu bwange nsima nnyo nsimira ddala kamaama age to perfection. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Wilma batugamba nti yazaalibwa olunaku olwaleero nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi kwe kuli Nana era ng'agamba nti bakwagala ebitenkanika ba OBs ne ba OGs ba step parents bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Ate nga n'omukyala amanyiddwa nga kwagala Ani Mulumba yasine yazaalibwa olunaku olwaleero baby girl webale kwagala Fifije, you always comment okero kukamala banange happy birthday munange omulungi wange bwentyo nsobodde okubanga ate mbaweereza olunaku olwaleero mu dakiika eno ngenda kubanga ate mberekereza nsabe mugatakumira mpeera gira bankubira mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7 5 2 4 4 2 7 3 plus emu7 7 2 5 2 4 2 7 3 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa.